إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تشاري نرسالة إنه هذه دعوتنا وعقيدتنا إشاء العلامة الوادعي رحمه الله رحمة واسعة إلى نمسم سوفي شيخ حبيب عبد الله حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. تجندكو إنسونغا مسألة أقوم سانفو أقام نحب أهل الحديث وسائر سلف الأمة من أهل السنة. تفضل يا شيخ. شيخ رحمه الله قام الشيخ مقبل بن هادي الوادي قام نحب أهل الحديث وسائر سلف الأمة من أهل السنة. تواقلبنا حديث بعلماء الحديث نابا قبل بعلماء الحديث مبعوام الناس تباقلا وسائر سلف الأمة نابا سقد مبات كلهم بلا بلونغوفو أبلن بأهل السنة والجماعة فنحبهم محبة شرعية تباقلوا وقالوا بالسلام إلى نرسككم كبو. فمن أهل الحديث علماؤنا علماؤنا المعروفين أمن يفهمني الدعاء بنايد مياتي يا حديثي تشوكما كوماني بوكابا علم يا حديث وابولا نابا بازتكا منكولا نوانكو دنغا سيباتي mwingira mu talabatu ilmi alhadith na mwingira mu naba silama babuchi ababujogo bagamba nti ombaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nateka munkola fahuwa sahibu hadith abira munna hadith. Wakadhalika sa'ira salafi al-umma naba sigadde mbatu kulembera longo mu mwingira mu abatari ulama alhadith mwingira mba fuqahauna naba manyibo nabo buchi أبا علوم اندلا من علماء أهل السنة وعلماء علم اللغة علماء الفقه علماء بسلف الأمة كلهم نحبهم تواكل شيء تواغلا. وكذلك أكواغلا أكواب السلام قنبك صلى الله عليه وسلم بيتجيز محديثي ناقامباتيا حديثي قامت لا تدخل الجنة تبقينا كوينجلا شيء حتى تؤمنوا okutusanga maze kubera bachi abakiza baganda bange min asbabi dukhul janna al-iman billahi jalla wa ala kiriza Allah subhanahu wa ta'ala alina agamba wala tu'minu tesobola kubera bachi bakiriza bannamaddala hatta tahabbu okutusanga tumaze kukola ki tegeeza nti al-iman billahi subhanahu wa ta'ala kiza Allah kisiga al-wala lillahi subhanahu wa ta'ala kwagala kulwani kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يشيني سيشي بدكو بكريزا كوكبيرا نغتواغا نكروا الله. بل أهل الحديث ني سلف الأمة تتواولا بكو نيتو باغالا وروا ebirungi bakulembera okukola ne manhaji ne kwagala sunna zombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ne mwabo abayitibwa abasalafu ensonga eno abasalafu bagwana bagitegeere mwemuli abasiraamu ababulijjo ababateerangirako kubaako kibinja kyebeesuulamu mu bibinja byababuze. Abasiraamu ababulijjo babalibwa nti min ahli sunna wal jamaa wa min as-salaf. Abantu abo babalibwa nti basalafu bebani ye musiramu ye nyini ku masjidi yogwe imam golabanga ava wali najja ku masjidi yo nayimirizawo sala etano seka inagolese tagama nti wekibuli kantule oyo la seka inagolese muba maseka abalongofu atulawo naawuliriza namala nakwata engatto ze nadda ku mirimo gye nakomawo ekirevu kituufu takirina engoye kituufu teziri waggulu
naye oyo munnamula y'obusiraamu abeera aliko aqida ya ahli sunna wal jamaa ebbanga lyamala nga talina kibinja mu bibinja by'ababuze kye yeeyita. Olw'ensonga nti ahli sunna wal jamaa abantu okubeera abasalafu, ekitufuula abasalafu si kyekirevu n'engoye okubeera waggulu, wabula olw'okuba abasalafu bamanyiddwa okuteeka mu nkola ebiragiro by'obusiraamu, yensonga lwaki obasiŋŋaana nga ebyo ebiragiro by'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam babyekwatako. Kitegerekka. Naye tekitegeeza nti nno omuntu bw'abeera nga akendedde mu nsonga eyo nti ekimufulumya mu salafiya, wabula kimufaananya ng'omuntu alese ekintu ekyetteeka mu bintu ebibanjibwa omusiraamu. Kitegeka bulungi? Era ekyo bw'okitegeera obulungi kitegeeza nti tekikkaluubirira kukwata kigambo ekirina amakulu amalungi ababuze kye bafutyanka ne bakyambaza amakulu amabi. Naam, amakulu amalungi gegaliwa. Tekitegeeza nti yajibu wujuban, kiteekwa buteekwa okubeera nti omusajja alina ekirevu asinga omusajja atalina kirevu imaani. Ekyo nedda, bw'obanga bw'okitegeera oba okitegedde mu bukyamu. Nkiddamu. Tekitegeeza nti yajibu wujuban. Naam, tekiriko question mark nti omusajja alina ekirevu alina imaani okusinga omusajja atakola atya atakirina. Aha, ngera bwe tugamba nti tekiri nti yajibu wujuban okubeera nti omuntu atakweyesa ngoye alina imaani okusinga omuntu akoze eki azikweyesezza. Aha, kakati aga amakulu matuufu era abali eyo bamunaharifuuna abo bamawale abaddiŋŋana amakulu ago nga bagaddiŋŋana mu makulu agaagala okulaga abantu nti aga amakulu tetugalina oba tugawakanya, bali ku nsobi. Abasalafu bakimanyi bulungi nnyo nti omuntu asobola okubeera ng'alina obukendeevu ku nsonga y'ekirevu, naam, ate ng'alina obugonvu mu nsonga endala. Kiteeka bulungi? Aha, era omusajja asobola okubeera bulungi ng'alina ekirevu, naam, ate ng'alina bye yeebagala nga binene. Aga amakulu tugamanyi bulungi. Kitegerekka. Kyokka era mu ngeri y'emu okulamula okw'okungulu tekubuusibwa maaso mu ddiini yaffe. Kitegerekka. Nga bw'okimanyi nti nno la yastalizimu omusajja ayambadde obulungi oyo gw'olaba ayambadde suuti n'asiba bulungi ettaayi engatto nkuba eddagala simanya yanswaswa n'akola ate ebifaanako bwe bityo, tekitegeeza mbu ateekeddwa okuba ng'asinga musisi oli gw'olengera ayambadde siripa n'essaati erimu amabala nti amusinga obugagga. Kyatteeka? Si kyatteeka nti amusinga obugagga. Naye ku babiri bwe bajja mu maka ago okunona muwalawo, musi najjanga bwafaanana nono najjanga bwafaanana, ne bajja mu maaso gani nga twagala kutuzaala ssebo, ku bombi ozaalaani? Ozaala oli ow'enswasa? Obutereevu gw'ozaala si bwe kiri? Limaadha, lwaki togamba nti subhanallah tomanya ayinza okuba ng'ono ow'esaati y'amabala ono n'egundi ey'ebigundi, subhanallah tomanya ayinza okuba. Lwaki ebintu lwaki obiramulira kungulu? Kubanga al asulu ekikolo naam kulamulira ku kyeyolese. Omusajja bw'ayambala ekirevu naam engoye n'azikendeeza ne tumulaba n'akabonero k'okusaala ku kyenyi, amazima ennamula y'obwenkanya eri kumulamulako bulongoofu. Naam, ate oli bw'omulabe obugonvu ku nsonga ezo ayolesezza obujeemu ku nsonga ezo, naam, ekikolo kumubalako nti amazima mukendeevu mu ddiini ye. Si bwe kiri? Si bwe kiri bannange? Aha, kakati tetufutyanka ebyo ne tubiyingiraganya. Olwo tekitegeeza nga bwe tugambye mbu kyatteeka naye ekikolo kubeera nti bano abaagonda kungulu era bagonvu munda, era ekikolo kwe kuba nti bano abaajeema kungulu bajeemu muki munda. Kitegeka bulungi? Wabula nga tetubuusizza maaso makulu gali agakoze eki agakulembedde bano bamunaharifuuna bamawaligi basse baddiŋŋana. Omusajja ayinza okubeera ekireeyo nga yamanyi byakola, omulaba kisigala kungulu ekirevu kikala kateebyo ayinza okula mulaasi naye nga yamanyi byakola. Olwo gwe seeka ayogera ebyo bw'ajja nga afaanako bw'ati gwe wamuwalawo.
gwe wamuwalawo okwanukula nti nedda lwaki omumma kubanga yeyoleseeko obujeemu kiteeka bulungi n'olwekyo abeeyoleseeko obukkiriza balina okuweebwa ekitiibwa olwekyo kyebeeyoleseeko nam abeeyoleseeko obujeemu balina okutwalibwa nti bajeemu wabula nga tetubajja mu busiraamu tetuba mu rights zaabwe zakubeera basiraamu tekigaana musiraamu kumanya nti asobola okuba nga ayinayo omulimu munange gwakola Allah subhanahu wa ta'ala n'abaako engeri gyakola ki gyamusaasira mu ngeri emu oba endala nga bitubinyonnyodde kiteeka bulungi naamu sheekh pozi era kyensobola okwongerako nti era mu ngeri emu nti abasinga tulamulira obusalafu ku kirevu na kiki naye ng'ate so bannabbidaa bangi ng'era balekako ebiki ebirevu ng'abakhawariji musanga ekirevu kyakiriseeko engoye zazikendezeza abazikiri ojja kusanga aliseeko ekirevu engoye zikendezeza bahizbu tahrir ojja kusanga aliseeko ekirevu kati n'abayimbi batandise okulekako ebirevu n'okukendeza ekiki engoye kati baganda bange obulongoofu bwonna tebuggwera mu kirevu na kiki newankubadde kya mu busiraamu naye si bwe muggwera obulongoofu nti komulabeko ekirivu ayinza okuba mutabulika nolwekyo banna yentegeera entuufu gyeteekeddwa okutegeeramu ebigambo wa jazakumullahu khairan. Tugenze ku masala amalala agamba nakirahu ilma alkalam wa nara annahu min a'zami al asbab litafriqati al umma. Naam, Sheikh waffe rahimahullah agamba nakrahu ilma alkalami tutamwa ilmu ya philosophy mugambo ilmu ya bigambo wanara ila tulaba annahu min a'zami al-asbab li tafrikati al-ummati tulaba zemu ku nsonga semasonga ezikutudde mu umma nefuuka buwere. Naam, gazia wao Sheikh. Ilmu al-kalam etambulira wamu ne falsafa nga falsafa be bantu okwawukana ku adilla za Qur'ani ne sunna zibayina okuzimbirako eddiini ne batandika okuzimba eddiini nga bagizimbira ku bwongo bwabwe mbu n'okusiriikirira ennyo n'okulowolereza ennyo n'okunoonyereza ennyo n'okuluma enjala ne bazimalako n'okudda wabbali mu kasonda n'ebirala byonna sheitaani byekola etya byebawundira. Kitegeeka bulungi? Kakati ne balyoka bazimbira okwo ne batokomokera okwo omugambo omuyitirivu ne baguwandiikira ebitabo ne bafuuka ssebo ne baawulama nti fulani ali min ulama il kalam. Kitegeeke bulungi? Kakati ne beesamba eddiini n'obwangu bwayo n'obwokungulu bwayo ne bagyesamba n'obasiŋŋaananga yakhudhuuna fi umurin la yajuzu lahum an yakhudhu fiha nga bali eyo mu nnyanja mu buziba bw'ebintu obusiraamu gye butabasindikanko n'akamu n'akeddagala okubeera nga bakola batya nga babeera eyo batinkuula ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati ate bwe kyegattako okubeera nti babizimbidde ku musingi ogw'obutagulumiza Qur'an ogw'obutagulumiza sunna gye bakoma okweyongera mu maaso gye bakoma okubeera nga baabula dda nga bw'olaba nti nno omuntu kasooka ate kuba ekyamu gy'okoma obunyiikivu mu kutambula gy'okoma okubula kubanga ekikolo kifu bw'ogenda Zaire ate okutira Busia gy'okomugamba dereva yanguwa obudde bugenze yanguwa gy'okoma okugenda mu dalal. Kati omusingi oledde muki mufu ozimbidde ebintu kukulekawo ahadithi z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama kukulekawo ayati za Qur'an kukulekawo ebigambo by'abasahaba abo abatunnyonnyola alwahyaini ne tugitegeera bulungi kyekiddilla weesanga oli mu buziba nga wazikirira dda. Kakati firaku nyingi ezaba kalam mwemuli ba jahamiya mwemuli ba mu'tazila mwemuli ba ashaira obasiŋŋaana adilla zirikirya bulunyo ziryawo nga bazirekawo dda ne batandika okutokomoka omugambo ku nsonga eyali bamalidde okukkiriza obukkiriza hadithi etya hadithi emu ekyokulabirako ekyangu
arrahmanu ala al-arushi istawa. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala omusaasizi ennyo eyatebenkera ku nnamulondo ye ey'ekitiibwa. Ala al-arushi istawa, istawa ala al-arushi, owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Obujulizi obuli mu aya eyo bulikkiriya bulungi nnyo nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ala wartafa'a, Allah subhanahu wa ta'ala ali waggulu, istawa. Bagamba batya nti tekitegeeza stawa, naam, wabula kitegeeza istawla. Istawla, istawla kitegeeza ki? Yawamba. Yakola ki? Yawamba. Tekitegeeza nti nno lwaki bakola ekyo? Bagezaako kulwana kulaga nti Allah tali waggulu. Allah la yusaf bimakani, Allah tatendebwa nti alina ekifo, tali wansi, tali waggulu, tali wano, tali fayabuduna adaman, ne basinza ekitaliiwo, ne basinza ekitakola kya ekitaliiwo. Lwaki baagala okudduka okunywezaawo nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ali fawqa makhluqatihi, ali waggulu w'ebitonde bye byonna. Bagamba singa tugamba nti Allah alina jiha, tuba tukoze al-hayz, kakati olwo Allah tubanga mufudde ekitonde, ekitonde kiba ne jiha, okisengana kiri mu west oba kiri mu east oba owange. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala adilla za'ulu zisukka 10 nga bwe yagamba Ibnul Qayyim rahimahullah, zirikkiriya bulungi nnyo. Amintum man fi sama, naam, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib. Eri Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo ebirungi, yani emirimu gyammwe emirungi gyambuka gyakola ki? Assa ayati mmeka ziri mu Qur'an? Anzala minas sama yunazzilu, naam, ayati mpitirivu zonna zitulaga nti Allah ali luddawa, Allah ali waggulu. Byonna ebyo adilla esukka 10. Imaamu Dhahabi yawandiika ekitabo kiyitibwa al-ulu, siba kiri? Adilla ezo zonna baazitugumbula n'ekigambo kitya kimu kya musajja mukafiiri. Ani amanyi omusajja oyo? Seka kitiibwa ayitibwa atya? Akhtal. Naam, yagamba nti istawa Bishiru ala al-Iraqi min ghairi sayfin aw damin mihraqi. Naam, nti Bishir yali omu ku bawula, naam, awambye Iraq. Awambye ki? Awambye Iraq. Oyo musajja Akhtal, musajja munasara, sina musilamu, shair nasrani, sina muki? Sina musilamu. Tuyina ayat, tuyina ahadith, tuyina abasahaba, tuyina ebigambo bya ulama, tuyina buli kimu. Niwavayo rajulun nasrani, musajja omuki? Omunasara, omukristaayo. Nagamba nti istawa Bishiru ala al-Iraqi, Bishiru yawambye Iraq min ghairi sayfin aw damin mihraqi, nga talwanyi amakulu, tagiwambye na kitala wadde okuba nti alina omusayi gwonna gwakoze eki? Gwayiye. Ba ashaira ne ba mutakallimuna abalala ne bagaana ulu ya Allah, obwa waggulu bwa Allah arrahman ala al-arushi istawa. Naam, ne babugaana ng'obujulizi bwabwe bigambo bya rajulun nasrani kafir. Adilla zonna ne bazireka wali, ne bagamba nti istawa kitegeeza istawla. Tolaba Bishiru bwe yagamba Akhtal, istawa Bishiru ala al-Iraqi min ghairi sayfin aw damin mihraqi. Ahlul kalam balekawo ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne balekawo ebigambo by'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ne batandika okukhaba mu bintu ebiyitirivu ne bawunzika nga bashattatiza umma nga bagikyankalanyiza, bagitaddemu firaq, bagitaddemu olwagantu twagalowooza okusiriikirira, okufumiitiriza. Allah kwabatabalagira kkiriza bukkiriza kyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakugambye mu Qur'an, kkiriza ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nzikiriza yaabyo entuufu, tambule ku kkubo ly'abalongoofu abaatukulembera, one dalal, one inhiraf, one okubeera nga ozikirira. Naye mala asafi shadid baagaana amakulu ago ne babeera nga dallu
wa adallu babula ne bakola batya n'okubuza ne babuza. Naam, tugende ku masala amalala. Namba 9 agamba la naqbalu min kutubi alfiqhi wa min kutubi altafsiri wa min alqasasi alqadima wa min assira annabawiyya illa ma thabata anillah aw an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa ma'nahu annana nanbudhuha aw naz'umu annana nastaghni anha bal nastafidu من استنباطات علمائنا الفقهاء وغيرهم ولكن لا نقبل الحكم إلا بدليل صحيح. شيخ وفي رحمه الله قام شيخ مقبل قام لا نقبل من كتب الفقه ستكرزا بجاء متوبة فقه تدل فقه ومذاهب ممن برونجي ومن كتب التفسير نيوتوبيا التفاسير ومن القصص القديمة نمبتبو ابن بيافايو ابيدا ومن السيرة النبوية نبي تابي بيواندكوا كبيافايو مباك محمد صلى الله عليه وسلم ستكريزا جنة تجم بتابي جنة تجم بتابي فقه أبام بتابي التفسير ababu kyonna kyajja mutabi ebyafaayo ababu kyonna kyajja mutabi asira illa ma thabata anillahi kije tukirizamu ekyajjako obukakafu okuva eri ani ekiriko obujulizi okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala aw an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam oba ekiriko obukakafu okuva ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. amakuru sibulu kyetanga mitabi fiqh tukitwala nga hujja. qala alfuqaha yaqulu ulama alfiqh qala ulama almadhahib oba jaa fi tafsiri kadha wa kadha wa kadha tafsiri yaguni mulimu kino nga twetika tubetika bukolokolo nga bikola ki nga bibiri oba nosoma kutubul qasas byafa bitabu byafayo nojjamu byonna nojjano bikuba nobikuba bantu oba min kutubu sirati nabawiyya byafayo ebyogera ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nobyetika bwetisi nobituwa la naqbalu tukiriza bitabu ebyo illa ma thabata anillahi kujake tajako bujuzo kuva mu Qur'an aw an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam oba nga kiriko bujuzo kuva ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Era Sheikh agamba walaysa ma'nahu ekyo kitegeeza annana numbidhuha titubyesamba tubireka tubisule ettale jaa kutubu fiqh tutumiza fiqh oyo toba kutubu tafsir bijudde qasasun wahiya oba kutubu qasas tunyumya qasas bifu nidda oba kutubu siyar tibijudde ahadith mawdu'a nidda tegeeza annana numbidhuha tegeeza tubisudde ettale au naz'umu annana nastaghni anha tegeeza nti tetulibetava eri bitabo ebyo tegeeza tetulibetava eri bitabo bya fiqh oba tetulibetava eri bitabo bya kutubu tafasir oba tetulibetava eri kutubu alqasas oba tetulibetava eri kutubu siyar kutegeera byafaayo Muhammad sallam tulibetava eri kutegeera byafaayo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tulibetava eri okutegeera ebyafaayo nabbi ebyafaayo abakulembera abalongoofu kuva ku nabbi nebizeebeerawo tulibetava eri okutegeera tafasir ne fiqh kalamul fuqaha tulibetava la nastaghna anha tetusobola kuba webitali ebitabu tulibetava jebiri bal wabula nastafidu min istinbatati ulama'ina alfuqaha tuganyulwa mukuganyulwa munnamula abamanyi baffe abakenkufu mu ddiini zabeera bajje mu bujulizi obuli mu bitabo ebyo tuganyulwa istinbat okuganyulwa obujulizi babeera bajje mu buki kanudde mu bujulizi obwo tukuganyulwamu owulidde wa ghairihim n'abatele bafaka bayinza okuba ulama ul hadith
ababa ulama ulugha lwayo manhaji eriwo entuufu nti hatta al-amthila yatunaha min al-Qur'an wa sunna hatta al-i'rabati tebakye tukyalingedda nti irab olusi basomesanga lugha bannahawu ekyokulabira kati bakijjeeri naye kati ulama una salafiyin kyebakola bakwetera hadisi enyingi bakola irab bakucha ya Qur'an nyingi bakola irab ne bakora batale kiki na iri mu jotambula ne Qur'an jotambula nayo singo kwetera abanituka kuloza nti nahawu bilala ne bino biki zaidi nafuka zaidi na dali nyala zaidi bali kwata nnyo mu lugha ne kati banyi bafe Allah basasira basime nti bakora batana ilmu kati omuntu natuka naye kwenyino okulaba nti aya nsobola juwerera hadisi nsobola juwerera kati istimbatati zaba ulama ne bafuqaha na batali bafuqaha tuziganyulwamu zibajje mu bujulizi walakin mabula naqbalu al-hukma yatukiriza namula yonna illa bidalilin sahihin okujjako enamula yonna tujikiriza ddi nge eriko obujulizi obutuufu ekyo kyekigambo kyaffe ku nsonga y'omwenda ti tetukkiriza bitabo bya fiqhu wadde bitabo bya tafasiri wadde bitabo bya byafayo byayita wadde bitabo byafayo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okujjako ebyo ebiriko obujulivu okuva mu Qur'an oba sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam naye ekyo tekitegeeza nti tubyesamba tubikasuka ettale tetubyetaaga oba ne tulowooza nti tubyinako bwetaavu nedda tubiganyulwamu naddala abamanyi babeera baganyuddwa mu byo abakenkufu mu ddiini n'abatali abo era tetukkiriza okujjako ennamula eyeriko obujulizi. Naam, jazakumullahu khairan. Ekyakyo tugattawo ku nsonga eno kwe kubeera nti istimbaataati z'aba ulama nga nakyo yenkenenula gye bakenenula obujulizi mu adilla ez'obusiraamu. Istimbaataati ezo omuntu azikwata ensobi ateekeddwa okubeera nga mumanyi nga bo, si kubeera nga omumanyi atunulidde obujulizi n'abaako ennamula gy'afulumizza ba ulama n'obalaba nga bagisiimye igwe n'obuuka eri n'ogikwata ensobi oba n'obanja obujulizi ng'obubanjiza ku hawaayo ng'enkola y'abakhawarij bwefaanana. Naam, ng'enkola y'abakhawarij bwekola etya bwefaanana. Obujulizi mu ddiini yaffe busobola okubeera amun ate busobola okubeera khaasu, busobola okubeera nga buli jeno ate busobola okubeera nga buli specific ku nsonga. Si buli nnamula ya busiraamu nti eriko nassu, si buli kintu ekiramulwa mu ddiini yaffe ey'obusiraamu nti kiriko nassu nti aya yajja eri mu kulamula ku kintu ekyo specifically. Wabula obusiraamu bubeera n'ennamula eziri am, ng'ennamula ezo ensonga ejja abamanyi ne batunuulira ku nnamula eyo eri jeno ne bajjamu ennamula y'ekintu ekyo ekiri specific. Kino bannange la yajuuzu. Lwaki? Tulaba kiyingira min jumlati dhulm, ate bwe tulina obujulizi bungi mu Qur'ani obutugaana dhulm. Naam, butugaana obulyazaamaanya n'olwo kino ekintu bulyazaamaanya ne baleeta aya eno ne aya eno ne aya eno ne aya eno ne bajambaza ekintu ekyo. Lwaki? Bakirabyemu omwoyo n'embeera y'obulyazaamaanya ne bakiramulako nti bulyazaamaanya. Kitegereka? Aya obulyazaamaanya eza n'okubanga yakka ku kusowagana kw'abantu, naam, obanga yakka ku kulyazaamaanya kiri oba kulyaza ne bagireeta ne bagiteeka wano kubanga lwaki Allah yaharrama ensonga eno kubanga erimu bulyazaamaanya. Nawo tulabyewo obulyazaamaanya ne bayita ennamula y'emu aya ne bagireeta ne bagisomera ku nsonga eno kubanga amakulu gakoze eki gafaanaganye. Kakati ba ulama batunuulira ensonga ez'enjawulo mu ddiini yaffe ey'obusiraamu ne balaba nti eyo ensonga tekkirizibwa. Lwaki? Bagirabyemu okukontana n'ebikolo by'obusiraamu. Ogenda okulaba nga
omukulu ali awo alumye ejjiiko, twagala obujulizi obulamula ku nsonga eno yennyini nti ddala tekkirizibwa. Twagala obujulizi obulamula ku kintu kino nga kyo nti ddala tekikkirizibwa. Eyo manhaji nfu. Eyo manhaji nki? Nfu. Ekyokubiri, tewaliiwo alina kukwata mumanyi nsobi okujjako mumanyi munne. Olw'ensonga nti mumanyi munne aba ategedde munne waasenye na lwaki afulumize namule efaanaganako bwetyo. Kimwanguira nnyo n'okusirika kirabika ensonga ena gizimbidde ku nsonga bweti. Eyo kiyaasi nfu. Omumanyi n'avaayo n'agamba nedda. Kitegereka. Naye ekintu kyonna ng'omumanyi tannakwata mumanyi ensobi, tobuukangayo n'okwata omumanyi ki? Omumanyi ensobi. Olw'ensonga abantu balimu emiteeka emeka? Balimu emiteeka emeka? Al ulama wal juhal. Abategeera eddiini n'abatakola ki? N'abatagitegeera. Abo abategeera eddiini babamanyi bannaabwe we bajja ku nsonga. Era omumanyi kasatu mutunuulira nga atambula ekitaabu ne sunna tutumanyiimu kugoberera hawa, tuba bamativu. Tayinza kubanga ayogedde kyayogedde kino ng'akyogedde ne hawa. Era n'amala abeera ng'akyogedde nga tekizimbiddwa nga tekiri mu sanadi ntuufu, bamanyi banne tebamuleka. Tebakola ki? Tebamuleka. Kitegese bulungi? Yensonga lwaki kasatu tumanya nti Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah yalamula ku nsonga bweti naga la yajuzu tekikkirizibwa. La yajuzu tekikkirizibwa. Tugamba la yajuzu okujjako nga tuyina we tujja ewatulaga nti nedda ayina asulu gya khalafye oba ayina dalili gyakoze eki oba ayina dalili gyakoze eki gya khalafye ku nsonga eyo. Kitegerekese. Jazakumullahu khaira. Wafaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin.